ono avudde mu mbeera n'ayimirira ku TV ennamba ey'eggwanga n'abeera nga ayisawo obubaka obukambwe teekako n'okuba nga alangira abo abayina embeera zino era n'agamba mu abantu abayina embeera mweziti mwatutama twabakoowa muteekako abantu embeera embi era n'ababuuza gwani abagamba nti oyina kwagala nze kyenjagala oyina kwagala oli kyayagala buli omu ayina eddembe lye okukola ekyo ekimusanyusa as long as nga gwe tekikukosa mujjawa obuyinza obulinnyirira eddembe ly'abannammwe abalala bw'aba ye gwe kyakola tokyagala igwe sigala ku ekyo kyokola lwaki mwagala nnyo okuvumirira ebintu by'abantu abalala era n'agamba abantu abakola ebintu ng'ebyo ye baamutama yabakoowa yabeetamwa tayagala kubalabako wantu wonna omuntu n'oyo gwe twogerako si mulala Rape Nakitto Remi Nakitto Rahuma omukyala oyo mukyala Bindeeba teyeerya ntama mwenna mukimanyi teyeerya ntama ayogera eva ekimuli ku mutima ate si ye muntu omwangu ow'okugenda era bw'oba oyagala omuyingira mu jjangu nga weesebye 10 anti be bali abawala abatalina loss abatayagala kumanya abeemanyi nti balungi abeemanyi nti balina sente abeemanyi nti bo bapambanyi abeemanyi nti nno nkuba nkukube nkwata mu liiso nkukwata mu liiso yoyo no Rape gwe tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero wano wennyini ku YouTube channel yaffe ekigambo subscribe nkikuteera waawo nkirekawo lwa nsonga nti nno kigenda kuba nga kikuyambako igwe kasita okikonamu bw'oti manya gwe ebibyo biwedde wabula ng'ate akade kensigaza waggulu nako kamakulu buli vidiyo yonna gye tuteeka kuno egenda kuba nga ekuyambako ogenda kugiraba oginyonnyoke kyova olaba nkugamba viewinga video likinga commentinga bw'okomentinga bw'oti teekako erinnya lyo ekifo mw'owangalira okulaba videos zineeno so that wendiba nkoze video ngenda kubanga imbeebazaako mmwe mwenna aba subscribinga teekako nga wakwata nekkade ngenda kubanga mbatumirako wabula njagala imbatumire nga nsinziira ku mannya gammwe n'ebifo wemuwangalira so that wengamba Sheila Adita buli omu ng'akimanyi nti Sheila Adita abeera Tanzania obanga abeera Saudi Arabia kyovolaba imbasaba amannya gammwe n'ebifo gye muwangalira nsobola okuba nga mbatumirako ewatali mistake yonna ewatali kubanga twerabira omukyala Rape omukyala Remi Nakitto gwe tugenda okuba nga twogerako nnaku olwaleero wabula mu katambi kano nga yenze Sheila Adita nga tetunnaba kutandika katambi kano mu butongole enkusaba obeere nga osubscribinga teweerabira kwata ku notification bell togyerabira buli video yonna gye tuteekayo egenda kuba nga ekutuukako direct ate nga teweerabira tuli kumpi kubanga tugenda mu winter eri mwenna abali e Bulaaya naddala mu ggwanga lino erya Saudi Arabia winter egenda kuba nga etandika mu bwangu temwerabira kwebikka temwerabira kunywa ku mazzi gokyamwesiigako karobo n'ebintu ebirala byonna ng'ebigenderako musobole okuba nga temukwatibwa endwadde mu kyeya kino ekigenda okuba nga kijja Rape avuddeyo n'avumirira abakyala mwenna abakkala eyange abakkala eyiye abakyala abaddugavu n'abagamba nti muyitiridde nnyo okupinpointinga okudisrespectinga okuvuma okuyisaamu amaaso abantu abatali yakala yammwe era n'agamba nti nno omuntu yadde nga yeeyerusiza gwe omuddugavu yagaana okweyerusa oyina buyinza ki obuvayo n'otandika okuba nga ovuma omuntu oyo yeeyerusiza waddembe bwe yali ng'omuddugavu yalaba ng'obuddugavu tebumunyumira era ng'abutya era nga tayagalira ddala kubeera muddugavu afunye chance waliwo engeri endala ye y'okukyusa mu kkala ye n'agamba nze kangikyuse embeera omweru kubanga nadawuta nakula nalinga njagala kubeera mweru ate gwe omuddugavu obusungu obujjawa omuntu ayerusiza mubiri gwe sente zize zaataddemu gwate zikulumirawa mulekerawo okuvuma bannammwe okudisrespectinga bannammwe olw'okuba beeyerusa sente sizizo omubiri gwayerusiza sigugwo era n'agamba mmwe abatalina sente zeyerusa mmwe muyina akajanja n'olugezigezi okuvaayo ne mutandika okuvuma abakyala bano abeeyerusa era nga ye Remi n'agamba ye tasobola kweyerusa mu bulamu buno obwensi era takirotangako naye
asupportinga omuntu eyeyerusa 100% tamuyinaako buzibu. Omuntu waba akende ku makya agamba ayagala kweyerusa, Remy agambe tamuyinaako buzibu waddembe okweyerusa nga bw'ayagala kuba guli mu mubiri gwe. Ate n'ekyokulala kye muyina okumanya n'abategeeza tewali muntu yeyerusa atalina ssente. If you have no money tosobola kweyerusa. Abisobola yabikola atya, yabiyingira akayimba ku ka Eddie Kenzo nga tolina ssente tosobola kweyerusa. Okweyerusa kwetaaga muntu alina ssente kubanga you have to maintain eyo kala empya gye weetaddeko etali nzaalirwana. Oyina ogimaintaininga, oyina ogiriisa buli ddakiika, yeetaaga okubanga ogikolako service buli ddakiika. Kati mmwe abaddugavu abatalina ssente mwagenda okusalawo obuteeyerusa nga mulaba ssente temuli bulungi mu nsawo, muli baavu, muli banaku, temulina mirimu, mulabika bubi, muli awo. Era akoze akatambi kano ng'ayise ku TV n'asooka abavulunga ng'omukyalo oyo omumanyi n'abagamba mukomye olugezigezi, mukomye okuyingira mu bulamu bw'abantu, mukomye okusalirawo abantu biki bye balina okukola. Oli wa mubiri gwe waddembe okweyerusa, waddembe osigalayo nga muddugavu. Naye ekisinga mu byonna nti ye musanyufu, omuntu eyeekoze ki ekintu musanyufu kubanga yagenda okukera ku makya n'agamba kayeeyeruse nga kyekigenda omuwa essanyu, kyekigenda omusanyusa. Kati gwe obuvunaanyizibwa obujjawa ku muntu oyo akoze ekintu kyayagala. Era n'agamba mukikomye mu bunnambiro of which nga nange Sheila Adita I support that. Nze njagala nnyo omuntu n'akola kyayagala as long as tekigenda muvira mu buzibu, as long as kyekyomusanyusa. Nze Sheila I'm good to go. Njagala mmanye ki kyolowooza ku ka video kanene ng'oyise mu comment section. Embagala nnyo, peace.